kutuzi amazzi geegolamu nga tosula bwayize nakyo gyewakola luli ogamba oba agiyita otya oba omulambo gutambula oba ki omulambo gutambula olabye omulambo ogutambula n'ogutulaga nga gunyirira okufa mazzi kitiibwa kya Mukama kiki mumbeera mwobadde kanyiriro nga kangi kizibu okukakasa omuntu nti omukulu Lugonvu abadde mulwadde basawo be bakoze ogwabwe mbeera kiki abasawo bajjanjaba Katonda n'akola obugwe Katonda yawonya tewali ddwaliro bbi Katonda ng'asazeewo kyova olaba bazadde baffe baabazaalira bamulerwa but as we speak now bali healthy n'okutusinga ffe bazaalira mu malwaliro cases z'okubika abaana abatatuuse mu bamulerwa zaabeeranga ntono naye byonna Katonda yakola ki yasalawo naye ng'ovudde ku ky'obulwadde oba ekyaki njagala kugamba ekintu kimu mu bulamu tekiriko obulwadde bwokka oyagala okutambula n'obuwanguzi mu nsi muno kkiriza buli ekiba kikutuuseeko mu bunafu bwakyo nakunyumiza emboozi ya mukwano gwange omu ali mu America yaŋŋamba nti muganda wange olaba kino ekintu sobola kigamba bantu mu lujjudde naye gwe nsobola okigamba naŋŋamba okufa kwa taata wange ye yali entandikwa y'obuwanguzi bwange taata yalyoka n'afa yaŋŋamba okufa kwa taata wange ye yali entandikwa y'obuwanguzi bwange taata yalyoka n'afa bw'okiwulira mu mbeera ezo kitakutanga sheeholi bambi eyafa eyagaa nti embizi ekola ki ewooma eyamutambulizaawo n'atafuna mboozi yonna kuggwayo yali asobola okumujajinga nti haja wagidde ki embizi naye bw'wamalangayo emboozi ng'owulira ebigambo bye noona ebigambo ebyo bwe yabiŋŋamba namanya nti kituufu talina kubigamba bantu yagaa nti okufa kwa kitaawe bwe bwali obuwanguzi bwe ye yali entandikwa y'obuwanguzi bwe kyajja kitya yali azaalibwa mu famire enjavu obulamu obw'okunyoomebwa nga tebalina ssuubi era nga ku kyalo bw'osobola okugamba nti oba oliawo bwe basingayo okubeera mu mbeera enniki ennafu taata we n'afa n'asigala nga mulekwa waliwo enjawulo wakati wa mulekwa n'enfuuzi enjawulo eriwa enfuuzi eyo ng'ofiiriddwako bazadde be bombi maama afudde taata afudde gwe oba nfuuzi ate ntwala omukisa guno okubagamba nti enfuuzi si kikolimo n'obwamulekwa si kikolimo omanyi baabituvumanga nagandize nafiirwa kitange ku myaka ena ekyo kyo nkimanyi ku myaka ena taata wange n'afa era nze saalaba ku ssanyu lya taata yensonga lwaki buli lwe mba njogera nnyo ku maama lyessanyu lyenkoze ki lyendabye naye abaana bano mu kuzaalibwa mu famire esoomooza era ennafu nga bonaga nti mbeera yakwetetenkanya waliwo abantu nga babeera mu byalo ng'okimanyi bulungi nti omuntu okufindinga way of living alina kulima ne wabaawo oli ng'ali mu kyalo naye nga ne waalimira takola ki talinaawo okugyako okupakasa n'agenda n'asaka ne bamuwa emmere n'olima olubimbi n'ovaayo n'akatooke n'olima olubimbi n'ovaayo ne muwogo ebyo bimanyi taata w'omwana ono bw'afa emabega osimanyi bana kati bikyaliwo byajjamu abayaaye bangi naye waabeerangayo ebibiina by'abazungu bingi ebiweerera abaana famire y'omwana ono ne bagikwatako okumuweerera omwana ali mu America yes naye yali akyaliwa bangadde ne mabega tuli myaka gye gimu kati ali bulungi nange mutya Katonda yamusalirawo bwe bamukwatako okumuweerera n'asoma n'amalako P7 ne bamukwatako ne ku siniya simanyi oba baatunuulira mpisa ze oba zonna zaali nteekateeka za Mukama omwana ono ekituufu ye mukakamu mwetowaze bamukwata ne bamutwala mu America obulamu bwe ne bwongera okutereera n'asoma n'akuguka yali mugezi nga bumanyi abamu ku baana abava mu famire ezisoomooza teyadda wano okuwasa yawasa mu America naye ng'omukyala Munnayuganda naye yamusangayo yatandika okukwata ku baganda be ng'abatwala mu America kubanga wedde yali amaze okuba nga ali well established mu ggwanga eri America
n'atandika okukwata ku baganda be, n'atandika okukwata ku famire ye n'abatwala. Kati lwaki aŋŋamba nti kitaawe taba kufa teyandibadde kyali? Yagamba nti singa kitaawe teyafa wadde baali banaku osanga omuzungu teyandimuweeredde kumulaba nakumutwala mu America. Yagamba nti okuvaawo kwa kitaawe omu kwa breakinga chain ya failures n'obwavu mu famire yaabwe, kubanga wakati mugenda mu America yasobola okukwata ku baganda be n'abatwala, be yaweerera n'aweerera, abali obulungi bali buki? Bali bulungi. Ku kyalo eyali anyoomwa ku lwaliro bagamba nti singa mubeeranga gundi, kubanga ku kyalo ye famire eyinako kalina. Naye ng'amazima akkiriza nti taata ne bwe yandibaddewo emyaka 10 okujja nga Katonda azzizza bibye, kyandibadde kizibu wadde okuzimba ennyumba ey'ebisenge 3. Naye ku kyalo yazimba kalina era n'agiwummuzaamu nnyina. Taata yamala kulaki? Emboozi gyagijja nti singa taata teyafa, abazungu tebandinkutteko, sandifunye lugendo. Mu bulamu bw'ensi eno nkigamba nnyo abantu nti buli mbeera ejja, buli lujja olweggalwa, tolemera ku lugi. Kyusa amaaso emanju waliyo oluggule. Ekyo nno Ronald Mayinja oluvannyuma lw'okukimunyonnyola yakiŋŋamba. Yaŋŋamba ekyo kyenfunye mu musajja. Oba kimugamba ddi? Lwe yajja ndowooza okunkyalira mu bulwadde. Mu bulamu bw'ensi eno buli lwe bakugoba ku mulimu tokaaba kutandika kwogera bigambo bitajja tebaagaliza bandese watya. Njagala okugamba nti tewali muntu yali agobeddwa ku mulimu nga talabanga ku red flags ku mulimu ogwo gwe bamugobyeko. Tewali bakeera bukeezi ku makya nti tugobye nga talabangako ku bubeerabeera obulaga nti tali mu books nnungi. Kati abamu kye bakola nti bw'atandika okulaba those red flags tasaba Mukama mulaga kabonero wakyayitamu eyo embeera ku mulimu ogwo. Atandika kuddukira mu bajjajja n'asonseka irizi mu ntebe kwatuula. Oba ontegeera. Naye ekituufu Katonda bw'akuterawo those red flags n'otaziraba kuzikozesa kwegoba ku mulimu ogwo, bakugoba. N'onoonya omulimu ng'oli mukozi mulungi, mwali mufiiriddwako omukozi oba mukwano gwo n'afiirwa omulimu, naye ng'amazima bulijjo osobola okumanya nti beetaaga omukozi oyinza omurekomendinga. N'obuuza n'okubuuza naye oyo kiki? Lwaki tafuna mulimu nga mulungi? Ki ekyamulemesa okufuna omulimu? Katonda abagamba nti tokyali mu level ekozesebwa z'okusa amaaso weekozese. Ontegedde? Naye byonna ebitambulira mu kukkiriza nti kati omulimu gugenze nzizaako ki? Ebiseera ebisinga abantu baviibwako abaagalwa baabwe n'akaaba n'akogga, abamu ne bagwa n'eddalu. Ntwala omukisa guno okugamba nti ebizibu tebabidduka, ebizibu balwana nabyo. Ekikufuula omuzira si kudduka bizibu okudduka ebikusoomooza. Ekikufuula omuzira kwe kulwana n'ebikusoomooza n'obiwangula. Tosobola kugamba nti oli muzira nga wadduka obwavu. Ekikufuula omuzira kwe kulwana n'obwavu ng'okola nnyo n'ova mu bwavu. N'obumega ofuuka omuzira. Obeerako enkovu nnyingi omuli n'okuswala oluusi kwe wayitamu. Ekikufuula omuzira si y'enjala. Tosobola kugamba nti oyo omusajja muzira nga buli njala lwegwa anoonya ekyalo ekirala ewali emmere n'akwata famire ye n'agisengula. N'eyo enjala bwegwayo n'anoonya ekyalo ekirala ewali emmere n'asengula famire n'abeera bano looking for greener pasture. Ontegeera? Oyo adduka ebizibu. Naye ekikufuula omuzibu kwe kubeera ku kyalo ne bagamba nti oyo gw'olaba omulaba ayina ebibanja ebyo yatandika yeeyazika bwe yaziseebwa okulimira. Ng'akwata obwo obwana bwe, oli atambuza bwana bwe, ono abukwata ne balina ebisambu. N'agamba nti baatematemanga bife n'ebito ne balya, n'obasanga mu nnimiro ssaawa 6 ssaawa 7. Oluvannyuma lwa byonna, eyalwana n'enjala eyalwana n'okusoomoozebwa kw'obutaba na kyakulya n'afuna ekyokulya ku lwaliro yakola ebibanja ebibye. Abo abantu mubamanyi mu byalo gye muva, eyajjanga omupakasi ku lwaliro ng'alina ebibanja ebitalinaalina. Teyadduka bizibu. Ekizibu ky'enjala teyakidduka. Ekizibu ky'obutaba nawaabeera watuufu teyakidduka, yakirwanyisa. Naye kyonna kitandikira wa? Kukkiriza. Kitandikira kukkiriza nti taata afudde. Abadde ambeerera wakati nzizaako ki? Amaziga gano tegatuwa solution.
okaaba okungi tikutuwa solution. Kwe kukkiriza nti omusajja abadde anjagala ndeseewo. Kwe kukkiriza nti omukazi gwe mbadde ndowooza nti wange gwe mbadde nfiira kandeseewo kati nzizaako ki? Bw'omanya kyozzaako Mukama agenda kikuwa. Era tewali muntu yali yeewadde butwa olw'omukwano ne tumutendereza tugamba laba ekisiru kino. Tyafudde nga muzira. Nze nina muwala wange gwe nabuuza ng'ajula kwetuga olw'omusajja. Ne mubuuza njagala ombuulire oyo omusajja akaalya amaziga n'akusiibyanga n'ogenda mu depression ye yakutandikirako eyakuggyako virginity yo nti nedda. Ontegeera? Oluusi tusiba obwongo buno ne tuteeka obwongo mu kkomera. Naye bw'ojja obwongo mu kkomera n'omubiri ogujja mu kkomera. Noga nti kati kituuseewo, kati omulimu guweddewo. Noga nti kati ndi mulwadde. Baŋŋamba abalwadde ba siriimu. Eddagala lya siriimu erisinga si ARVs. Eddagala lya siriimu erisinga kwe kukkiriza nti mulwadde. N'okikkiriza. Era abasinga emyezi 6 oba omwaka gw'amala nga baakamukebeza ne bamugamba oli mulwadde, abasinga we bafiira kubanga takikkiriza. Amirako empeke ennaku 3 n'azita. Muntegeera? N'abigaana. Naye bw'okkiriza nti ndi mulwadde wa siriimu, kati nkole ki? Bangi bafuuka ba advocate ne batandika okugenda nga babuulira abantu enjiri ku mukenenya kubanga bakola ki? Bakkiriza. Waliwo abaana b'endaba ku social media ng'empeka gamba sikuwagira kufuna siriimu, naye bw'ofuna siriimu teweetiiririra. N'amira empeka ekyere, oyo omwana kizibu okufa kubanga yakkiriza. Njagala kugamba ekintu kimu. Entandikwa y'obuwanguzi bwo kwe kukkiriza. Abantu bangi nyina mukwano gwange gwe nagamba nanga buzibu ki ayina sobola okukola obulungi bino mugane kugamba takkirizanga nti obulamu bwe yali mutakyabulimu. Buli kaseera akunyumiza gundi amumanyi, gundi mumanyi, oyo gwolaba twalinga ffenna, oyo gwolaba bw'omukubira essimu akwata mu maka g'oyo gye nasibye n'ojjayo ki? Ate era munaye n'agikwata bajjagaana gikwata. Naye ekkiriza nti ekyali kibagatta ku lwaliro kyakola ki? Nze kyekintu kye nagamba nti ne bwe naabeera ku radio abantu bawozanga nnyo baku TV, mwami Lugonvu otuleseewo, abawuliriza abo tugenda kukusubwa nga ne yali afudde ne mumusubwa. Anti bw'obeera ku TV ofunako connection. Nedda. Kkiriza nti kati bikoze ki? Bigenze. Bwe guba mulimu muganda wange kkirizanga nti omulimu guweddewo. Bw'onoonyanga omulimu omwaka n'okwata ogwokubiri nga tulaba mulimu tosungira mu woofiisi kakkana omulimu gubuze kkiriza. Waliwo omuga nti bwe gunajja gunansanga nkola. Gusobola n'okutuuka akaseera ne gujja n'oweeyinga gy'oli ne gye bakuyita noga nti wano sivaawo. Abantu bangi ku lwaliro nga naye amazima okimanyi nti omusajja eyangoba ku mulimu ogwo yannyamba. Nasooka ne ŋŋenda ne mu depression okumala ebbanga lya mwezi mulamba nga neebuuza abaana n'abaliisa ki. Naye abuuza abaana n'abaliisa ki ku 25,000 gy'afuna. Ne bamubuuza olina abaana babeka, nyina abaana bana, kati ngenda baliisa ki? Kati abaana bagenda kusomera ki? Naye ng'amazima amatuufu era myaka 2 mu maaso bw'wandisigadde mu mulimu ogwo, egyo 25,000 egya buli mwezi gy'ofuna tegyandikusobozesezza kuliisa na kuweerera abaana abo. Katonda n'agamba zuukuka wanovaawo n'olemerawo. Paka lwateekamu ekirowoozo Mukama wo naggoba n'okaba paka lw'ozuukuka. Nze nyina mukwano gwange abantu bangi bw'otakkiriza tolaba emikwano egyavugalira mu mmotoka empangise. Emikwano egyavugalira mu mmotoka empangise. Anti takkiriza nti takyayina mmotoka, tayagala bbalaga. Bw'oba badde ovuga wiishi neggwawo, omanyi kyakola? Ng'atandika ogenda mu bana abapangisa emmotoka. Baziyita self drive. Okitegeera? Mitwalo 2. Ate tayagala kuleeta wiishi, ayagala kawundo. Mu nsawo abaddemu n'obukadde bumeka? 3. Emmotoka eweddewo obukadde obusatu tebusobola kugula mmotoka. Kikyakola emmotoka yeetaaga ekitone nnyo kutandika n'obukadde 15. Kati ng'asooka agenda bagipangisa 2 olunaku. Ng'asooka akwatako ennaku 10 bwe bukadde bumeka? 2. Abadde avuga wiishi 1.8 cc n'adda ku kawundo either 2 oba 2.4.
kitegeeza n'amafuta gakola ki geeyongera n'apangisa emmotoka obukadde 2 asigale ng'amatiza ensi nti taggwangamu nkyalinga oli owammwe okusigala ng'oyagala okumatiza ensi nti siggwangamu nkyali bulungi kibi abantu bagaye nti byatabuseemu nno okimanyi nti abantu bangi bamugoba ku mulimu okumala emyezi 3 naye nga tamatizanga bantu nti takyalina mulimu naye andimuyambye okumufundira omulimu n'atamuyamba mufundira mulimu kubanga naye kennyini tannakikkiriza nti gwakola ki ng'akeera ku makya n'ayambala nga bwe yayambalanga ng'agenda ku mulimu n'afuluma ennyumba ontegeera n'agenda asibira either mu woteeri oba somewhere anti okuswala nfa neziwera ssaawa 3 oba 2 n'akomawo tava ku mulimu naye transport yamwokeza ontegeera ekintu ekyo naye nga kyayagala okukakasa be banneyiba bano nti nze nga bwe mwali mundaba nakati bwenkyakola ki bwenkyali njogera bagiyita okuswala nfa kibi naye ng'ate wano wandisigadde ewaka nenneyiba oluusi omukwata onoga nti wayi yembadde eyo byatabukamu gy'oli ebwemuba nga mulinayo kiwaazi onkoonako ontegeera okola ki naye ekyo abalina obuvumu obwo okukkiriza bebaki bebatono bagoba ku kampuni n'osigala ng'okyagenda ku kampuni eyo ng'otulawo oyogere ne MD bakuddiza omulimu gute gukole ki saakunyumiza binyoobwa male binyoobwa namugamba yaliwa male binyoobwa yali akolera emitwalo 8 ng'ali mu kibuga ali mu tawuni mu kibuga wano ng'akeera ku makya n'akola omulimu ne guggwawo meka mitwalo 8 omwezi male binyoobwa mu kukola omulimu ne guggwawo bambi yamala ndowooza ebbanga lya myezi nga 2 ng'akeera kunoonya mirimu mirala male binyoobwa kati lwaki bamuyita male binyoobwa nkujjira yonna gye yagenda emirimu baagimumma nga buli gyatuuka tebamukkiriza balaba ng'omukulu balaba nga ki naye naggwamu amayina ga nkyasobola okufuna omulimu naye nga mu mutima gwe muli akiwulira nti tasobola kwetandikirawo omulimu gwe kubanga ye alaba nga ku kilaasi gy'aliko alina kutandika ne bwe kiba kiduuka nga kinene naye oluvannyuma lw'okutambula ebbanga ne bigaana abaayita ekatwe ekatwe omanyiwo emanyi obulungi odde ekibuye mu kibuga ky'abaddugavu simanyi muzimu gwamukwatako olwo abeera namasuba ava mu kibuga olwo kigere atambula ebirowoozo by'okuggwebwako emirimu obimanyi nga tokola otambula obala kino obala kiri n'alengera akuuma k'ebinyoobwa n'akyama n'akalamuza naye nga ku levo y'amala ebinyoobwa ali tasobola kukuba binyoobwa naye kennyini tasobola kugamba muzimu gwamugamba kuweta kuuma ka binyoobwa n'akyama n'akalamuza oba bamugamba 7 mabega male binyoobwa n'akagula akuuma nga bamuyigiriza bwe kakuba n'akase ewaka male binyoobwa teyadda mu kibuga yagenda n'asuubula kilo z'ebinyoobwa 2 n'atandika okukubira ebinyoobwa ku lubalaza male binyoobwa ne batuuka okukimanya nti ku muzigo ogwawo batundawo ebinyoobwa ebikubi male binyoobwa yagazibwa n'atandika okuwa abaana abatambuza ebinyoobwa ebikubi ku lwaliro male binyoobwa mu supamaketi z'otuukamu nga mulimu ebinyoobwa ebinyige n'ebikubi ezimu supplies z'amale binyoobwa asuplayinga ku lwaliro baziyita produce y'omu ku basajja b'enkakasa abayina ebisitoowa bya produce ebyo binyoobwa bijanjalo mberenge naye bw'omubuuza nti tuddeyo gye wali okolera 8 akuvuma kubanga olunaku asobola okukola amagoba g'emitwalo 8 male yasuplayinga supermarket esoba mu 20 naye nga buli supermarket yagisupplyinza ebinyoobwa ebisoba mu bukadde 2 ayina n'asigalanga ku dduuka lyakola ng'asuubuza ebikube n'ebitali bikube ntegeera obuwanguzi tebuli wanene buli mu kukkiriza male binyoobwa waliwo ekyamugaa nti kkiriza tokyalina mulimu omulimu ne gukola ki naye tamanyi nakyamugamba nti weta
ogende kumaka ebinyoobwa okalamuze. Osobola okuva ku woofiisi n'okkiriza nti osobola okudda mu kkuba ebinyoobwa. Era bonna abaali bamanyi mala ebinyoobwa nga babuuza mala ebinyoobwa mala ali ludda wa? Olutannateekako lya binyoobwa, erya binyoobwa lizze lwa mulimu. Baatuuma mutuume. Mala ebinyoobwa naye tekikyamuswaza. Nga buli omu abuuza mala yadda wa? Gwe njagala oteebereze mu woofiisi mwe mukolera. Ne bagagundi yadda wa nti owaayi akuba binyoobwa. Akola kinti akuba binyoobwa alina kumaka binyoobwa temuseka. Babuuza ki ekyagwawo? Eyatandika n'akuma kati alina oguma gune n'ateekamu kiro 5 ne gusesa. Kuku. Kintu kiri kimu. Kkiriza. Mu mbeera gy'olaba ng'enzibu gy'otuuseemu kkiriza nti ngituuseemu. Wakati ng'olaba ng'enyigiriza kakubeere kufiirwa kakibeere kikkiriza nti embeera ngikoze ki? Ekibuuzo ekiddako kibeera kimu nti nzizaako ki? Naye mu byonna omuwanguzi n'omuzira tadduka bizibu. Ekikufuula omuwanguzi, ekikufuula omuzira kwaŋŋanga bizibu. Bw'omala okwaŋŋanga ebizibu n'obiwangula tugendaga nti omusajja oyo atobye n'ensi alye ku ssente ze. Oyo awandiika akatabo. Sagamba nti waliwo leve zitawandiika butabo. Kati ffe tetuwandiika butabo. Mu bulamu buwandiika. Mu bulamu owandiika ki? Bakusomeko ki? Omwavu mpandiika akatabo. Onsomeko ki? Nkuyigireko ki? Naye byempiseemu bingi. Ntobye nnyo nze n'omala n'okola ki? Nkyatoba. N'omala. So, muganda wange. Tunyumiza. Mboozi mpanvu. Naye erimu ebyokwefumiitiriza sijja biyita byakuyiga, byakwefumiitiriza. Gw'abadde ali mu nnaku era nga weevuma abakozi banne abaakulemesa omulimu. Ntwala omukisa guno okugamba nti abo abaakulemesa omulimu bayinza okuba nga baakuyamba. Nalina muganda wange Odongo twakolanga ffenna ku metro. N'atuuka omulimu ne guggwawo. Odongo waba yali afuna ssente nnyingi, yafunanga emitwalo ameka? 2. Bw'aba yali afuna ssente nnyingi. Odongo omulimu ne guggwawo. Odongo yakaaba. Odongo yatandika okulaba abamulwanyisa. Naye juzi wano lwe namubuuza, naye mu kaseera ng'okola wakyefumiitirizaako nti omulimu gwe wakolanga ne bakusasula emitwalo 2, yali ava ntebe kitubulu ng'akolera mu kibuga ng'avuga akamotoka kaatajja ku mulimu guno, naye nga n'amafuta g'akozesa okujja ku mulimu gaali gasinga omusala gwakola ki gwafuna. Kulwalira alina construction company, kulwalira akuba amatoffaali alina kampuni ekuba amatoffaali. Bonna be yagambanga nti balabika be bamulemesa, kati atuuka naga nti nali mpalana baaki babwerere. Kati abiraba bulala. Muganda wange ogenda tuuka akaseera ng'obiraba bulala ng'oganuka naye nali nnyombera ki? Nali neesibira ki ku mulimu ogw'emitwalo 4? Naye obuzibu obusinga buli wantu awo okukkiriza. Naye lw'okkiriza nti mpanise, omukazi gwe nali njagala ennyo yandekawo. Ogenda tambuza obulamu, ogenda nakumanya akwagala ebyaddala. Oli wali omwagala nga takwagala, ogenda kufuna akwagala ng'omwagala. Naye bw'otakkiriza oli gw'oyagala ennyo nga takwagala kugenda, agenda kuziba space alemese ono akwagala nga naawe omwagala okuyingira mu bulamu bwo. Mukama abawa omukisa. Amina.